bulire kigenda mu maaso. Neyanza nnyo Ivy Nakyejwe n'abaffe olabya BBS Terefayina naddala mawulire gy'otobadde. Olunaku lwaleero tuli ku nsonga z'obuyonjo wano mu Katale mu Kibaati musaza ya Beene eri ebuweekula Mubende municipality. Bano ate embeera yaabwe Gibayinze mu kadde kano kubanga batambula kilometers 2 okufuna akabuyonjo ate oba ekifo ekituba bakyamiramuko abantu abakola mu Katale kano baweroka abantu basooka mu 200 wabula nga tutayeko bakasitoma abajja obuzi okwanga bakola muno mu kadde kano ninako wano omukulu amyuka ssentebe wa Katale kano twakogera muko naye atuule ensonga ki yaviira kabuyonjo eno kwanga egalibwawo kiki kiremesa okubanga etamba kwanga tulaba nti yadaabizibwa yamaliriza mu kadde kano naye abantu ba wano tebakyalina we bakyamira sebo tukwaniza ku BBS Terefayina ensonga yaviirako akalere okugala ettooyi batugamba abakulembeze baffe omuli bakansala n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kanso ne bagamba bagenda kuddabiriza ttooyi yaffe esobole okubeera ku mutindo ne basawo ne bagamba nti bagenda gigala emyezi 4 n'emyezi 4 gye batugamba ekyamazima gituyinze tusobola kugigumisiriza kubanga kati wetutuuse abantu batandise okwona buli webasanze osanga amabbali ga Katale wonna nga wajjudde obukyafu bw'abaana obukyafu bw'abantu abakulu omusolo abantu kale bonoonye wangi nnyo kati tuba tusaba abakulembeze baffe bonna abakanso bonna meya waffe meya wa East Division Mr. Kawunga tusaba mujje mutuyambe tuguliyeko ettooyi kubanga abantu bonoonye akatale konna bakamazeewo mu kadde kano ettooyi eno bagigala omwezi gwa 11 mubayita batyo munda ku nkulu yo kilometers okuva wano okugenda Kasana gye babagamba kilometers ziringa 2 abakyala bano benda abasobola kutambula ne tuukayo amazima gali nti teri muntu agendayo kubanga buli muntu nagamba nti wala era n'emisana osanga nga abantu batunudde bebise matundu baale okusobola okufuka oba okweyamba mu ngeri yonna osanga balala nga bonna kalugambe bafuluma akatale ne bagenda ebweru wakatale mu nsiko we watyo kati akatale konna konoonese n'ebweru wakatale bonoonayo kitegeeza nti abantu baffe bagenda kubanga bakola ki nga balwala. Neyanza chairman kanze kuwa information sebo gwe wakola ebya mawulire wano mu Katale kano bagenda ku municipality bakugamba batya ku nsonga y'ogulawo n'ettooyi sebo twagezaako ngafa akatale okulaba nga ttooyi yaffe eno egulibwawo mu kiseera abantu baffe nga emyezi gye batuwa nga giyinze bwe twatuukira okutuukira abakulu batuwa wikisi emu okuba nga ttooyi eno bazze okugigula naye wikisi yaggwawo tebajja kugigula ekyokubiri nze bwe nanoonyereza nga bw'omanyi ffe nga bwe tutamba nga tunoonyereza kiki ekifa mu bantu baffe batugamba tebanaba kusasula kontulakita ssente ze ez'okuba nga bagulawo ttooyi eno gy'olaba yali yakuddaabiriza si kukola ttooyi kano akantu kali kasobola n'okumala ennaku 3 ekintu ne kiba nga kikoze eki nga kiwedde naye n'owa abantu emyezi 4 mu butuufu waliko n'omukadde gw'osangira ddala nga nazaala baffe bebisa mu matundu baale ffe ne kituba nga ekintu kino nga kigenda tuleetera obulwadde kigenda kuleeta ebinyono mu katale kano twakubira kawunga n'agamba banaye mutuyambe ekintu kigenda kuggwa simanyi kyekiganya ttooyi eno okugulwawo ttooyi terina kintu kyonna ekibulamu amazzi mwegali buli kimu kyonna mwekiri naye enkufulu ziremedde ku luggi simanyi ensonga lwaki bwe mwagenda bagamba nti contract tebanamusasula kituufu oba ssente bamusasula bwe batandaze fulumya kati ebintu bya kanso ffe nga bwe tubimanyi tebasobola kujja kuteekako kontulakita nga kanso tenaba kufulumya ki ssente era bajeti bwe yafuluma nefulumira mu ttooyi eno ey'okuddabiriza ttooyi ssente zafuluma naye tetumanyi oba zabulirawa naffe tetumanyi naye ffe abantu baffe bafa tetumanyi na kyakukola tugenda kulwala abaana baffe babeera muno mu butale nakusanga muntu omukulu nga weebikula ng'oli mu kunoonya w'okyamira naye nga ttooyi nga weeri era nze nkubira omulanga bange bagulira abantu ttooyi eno ffe nga tetunaba kuzaako ekiddako kubanga ffe tusobola okukutula enkufulu ezo ffe ne twekolerako ebyaffe nga bwe bubimanyi. Neyanze gejja kuzaayo mu studio atonge n'amawulire gy'otobadde naye muganda wange alaba BBS Terefayina mu kadde kano ebirala bingi genda kujja nabyo okuba nga tufuna abantu abenjawulo batubuulire n'abakulembeze kiki ekiremeseza kabuyonjo eno kubanga eggulawo ekintu kiyinza okuleetera obukyafu mu disitulikiti y'e Mubende bw'ogezaako okubanga onoonyeza mu disitulikiti y'e Mubende ekyalo kye bayita Kibaati oba mu Kibaati wennyini wasinga okugamba nti wasinga kubeera obukyafu ze eno katumusiime BBS Terefayina wano ebuweekula webale nnyo Enoka Tumusiime bwe tweyongera